omukulembeze agenda kutuuka. Oyo mwenyini gwe twalonda. Nze nalibadde ndowooza nti singa balibadde bagenda kulayira kwata constitution yo kwagali mateeka gansi ogiyimuse mu bbanga oyogere lwansonga nti ebyobufuzi nebino ebya entertainment bye bisingako emyoyo egisinga okubeera very strong. America eyagala okutandika okuspreading ekirwadde kigenda okudda mu HIV bali mukuleeta bakuliyetinze ensiri. Njagala kubasaba nti tugezeeko nga wetusobola okwewala emivuyo gy'ensi. Gwe nawe nalaba video eno gishalinge abantu muzimbe toyi zammwe muzigale muteekeko okufulu. Kubanga baleeta Ebola nga bamusaasaanya we bati asobole kubanga kaseera ke tugendamu kazibu nnyo n'okusinga ky'olowoozaako. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved. Okay, olina mwana mulenzi amanyi kutako nga Ben K256 olunaku lwa leero onsanze ku UG Now TV. Omulabi waffe wa UG Now TV go wa subscribinga mukama akudizeewo ate gwe tonaba ku subscribinga nga this is your first time okubeera nga osanze video zino ku kugondi ku channel eno nkusaba busabi subscribe omala okusubscribinga tiweerabira nyiga akade kwegamba oberenga ofuna video ezibeera wano ku channel eno mu first hand information kategera bulungi olunaku lwa leero ndina saagala kukozesa kigambo kya mwana mulenzi kubanga ekyo kigambo kya waffe eri mu bayaye kye ngamba naye nga tulina omusumba ngamba ndina omwana wa Katonda. Oli mwana wa Katonda? Yesebo. Oba oli muweereza wa Katonda? Kasa kiwaga kyekuusa Katonda. Okay, kansooke nnyanyiriza omusumba ono yagenda okubeera nga ababuulira ebimukwatako ku UG Now TV. Omusumba wanjisebo tusanyisa okulaba nsaba obuuzeeko ku balabi ba UG Now TV. Abalabi ba UG Now TV mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo nkusaba nti video giwe ka like ka comment tubeere nga tutambula mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu gwe n'atanaba kusubscribinga tukusaba osubscribinga ku channel kuno ebijja bingi bikyajja n'olw'ensonga eyo olunaku lwayo tugenda kubeera nga tubaako ebintu bye tutunuulira nga naye byabuzibamukko naye nga biyamba gwe Munnayuganda. Ani abyogera? Gwe nze mbyogera koze nga watandise wagana nti tumuyite mwana wa Katonda tumuyite muweereza wa Katonda tumuyite ki kati amazima gali nti ndi muweereza wa Katonda era Katonda erinnya lisinaba litegeera liryo nze Pastor Kango Enjoga Byeri era nsangibwa Matuga. Waliwo Ben K obubaka bwe njagala okwogerako olwaleero. Omanyi Bayibuli eyogera naffe mu kitabo kya Danieri 2:40 egamba nti God is heavenly kingdom will destroy all human kingdom. It will stand forever and bring an end to all conflict. Yesu yebazibwa omulungi. Amina. Gwe nampuliriza era agoberera omukutu guno gwa UG Now TV. Olunaku lwa leero njagala kubeesinga ku ggulu ly'ebyogera okuyita mu kyawandiikibwa ekyo. Osobola ogendayo ne weesomera ebyawandiikibwa ebyo. Byawandiikibwa bingi ebyogera ku nsonga eyo eriwo essaawa zino eno mu ggwanga. Abantu abasinga obungi bagiraba nga jjooko. Nga kyakuzanyirako. Nga kyakusaaga. Naye ffe abalaba spiritually eno it is a serious war between God and devil. Luno olutalo mwabatulaba mulaba nga lwa buntu
lwa gundi lwa kukaaga lwa nsizi n'endala era ffe tulina n'engoma nti ebitukwatako biri mu Ukraine biri Iran biri Israel naye nga spiritually lukoseza ddala mu biro biri ebikadde nga Yesu tanajja amasitaani gatambulanga ku nsi kuno ne gakolanga entalo zaago naye oluvannyuma ennyo ensonga lwaki gatambulanga amasitaani gatambula ku nsi ensonga yali emu tewaliwo force yonna eri against those bad spirit lwansonga nti abantu baali tebanaba kumanya Katonda nga tebamanyi kigenda mu maaso mu nsi y'emyoyo nga tebamanyi nti waliyo Katonda waliwo ne sitaani kati nga bo sitaani gwe bayita Katonda kyekiva olaba emisambwa mu biseera ebyo jjajjanga nga gibuuzanga n'abantu ne gye batwala ne gye baliisa ku mmere abantu ne bavaayo nga bajaganya omulaga nti nze olunaku lwolaba omusambwa bayininga eŋŋombo nze nagisangawo nagiwulirako eyo nti olunaku lwe ndisinkana omusambwa obulamu bwange we bulikoma okubonaabona nga wosanga omusambwa era abantu bangi abasanga emisambwa nga basanga emisambwa bagaggawala kino kintu tekyali kito nga kasita okuuma ekyama kyagwo nti wagusanze ng'ofa bugagga nga kizibu osanga musambwa bwoti kati otegeera otyo ti gwe musambwa gwabeerangako engeri zayo anti kati bino ebintu byagala okwefuula Katonda naye ate tebisobola kubeera perfect nga Katonda nti ebiseera ebisinga obungi abaali balabye ku misambwa abamu bagiraba nga guliko nga gulina amagulu wansi gegutambuza ate nga ne waggulu gulinako amagulu ku mutwe nga gulina amagulu wansi ne waggulu abalala basanga omusambwa osobola okubeera ng'otambula bwoti nagwo nga mutambula munyumaye gute ogenda okulaba nga ate gwe muludde nga gutambuza ekigere eky'omwoyo n'ogenda okulengera ate nga gutuusa eri mu maaso kati gugenda okujjoga bantegeera ate ne gukomawo wano eno kati abantu bagendanga nga bategeera entambula y'emisambwa abalala basanganga emisambwa okimanyi nga oyogera bwotyo nga nange bananabaako mu tusambwa lwaki nasangako nali ekitubulu awo oba omanyi ekitubulu kiri sairiza Ntebe road kati olaba nga olugenda Entebbe awo kugundi awo ku nyanja wetuukira ddala ku gundi kwennyini kukubo wennyini nyini oba olabawo bulungi kubanga naliko awo naffe twalingako eyo naye sente zakendera nemuddamu kati munange nva ndi mukama olwanga akusetinga okujja okuweereza ne Musumba Kango nga nva mu tawuni zayisa oba nga mukaga gwa kiro nsanga omukazi mukazi mukulukulu tutambula naye ngenda omulaba asandi mu maaso ate njotunula emabega nga ali mabega njotunula mu maaso nga taliyo nange nali mugumu okutambula bwenti ng'abuzeewo gye bayita emisambwa egyo entambula y'emisambwa gye gyatambulirangamu era abamu ku bantu abagendanga ku nzizi gyali gyawambanga n'enzizi omanyi bagamba nti emisambwa si bagamba wabula Katonda yali yabamba ensi nkozesa Luganda lungi yali yatonda ensi ng'emisambwa gino girina okuwangalira mu bitundu ebya bibiri girina okuwangalira mu bisenyi ebisenyi wengamba ebisenyi olina okugattako ennyanja n'ogattako awantu wonna wabeera gundi amazizi nga girina n'okuwangalira mu nsozi naye ebiro byatuuka ng'emisambwa gino nga tutandise okugiyingirira jjo nga jjo bitonde bya Katonda era waliwo papasi y'emisambwa gye girina okukola ku nsi gw'omwana w'omuntu oba oli awo gy'otategeera oba gy'otalitegedde naye kati mu kutuuka gituuka nabyo gyagala obuyinza gitaninga against God kati Katonda agenda okukiraba kubanga kino ekintu kyatandika n'aba foreign angels ba foreign angels abantu be bazaalanga kati no ngamba foreign angels oyinza obutakitege awo mba ngenze kumpimpi waneno mba njogeredde waneno mu biro bya New Testament naye kati ndi wanene mabega bamalayika bali bawangalira mu nsi naye abantu gye tubeeramu kati bamalayika beegomba abantu naye mu nteekateeka omuntu teyali badde nga yeegomba malayika oba omuntu teyali badde nga yeebaka ne malayika kati malayika we beebaka n'abantu ne batandika okuzaala ebitonde ebyenjawulo nga biwagguufu nga bagasse genes
ez'omuntu ne Nezaba jini malayika. z'abamalayika. Kati ne bazaala ekitonde nga kiri very powerful, ng'ate kiri very wise, kugamba nga kiri extra, nga kigasse entegeera y'omuntu n'ey'abamalayika. Ne bwa Katonda. Olwo tugasse ebintu ebya Bibiri. jjukira tugasse ebintu bibiri byokka jinizi bbiri. Kaakati we bamala okutonda omuntu ng'alina jinizi ezo, bazaalibwanga nga bali mu ngeri ya bikulekule. Abaana Bano bazaalibwanga nga bali mu ngeri ya bikulekule, naye ng'asobola okwetondako feesi endala ne yeetondako ekifaananyi ekirala. Kati be banene emisambwa. Kati mu kutuuka nga omanyi omuntu nti ayagala nnyo okweyiyiza amagezi n'okwetetenkanyiza obukodyo, batandika okufuna engeri ze bayinza okuyitamu, kumbe engeri ezo nga ziwamba Katonda. Naam, nkuwulira bulungi. Kati wegita emisambwa yo jajja. Naye kati olunaku lwa leero message yange era n'abatulaba ku Yuginaawo, nsaba museyalinga obubaka buneeno, kubanga kulabula eri ensi, ate ng'okulabula kuno kuvudde mu ggulu. Okulabula kwenjogerako ggulu lye lituwadde alaati, koze eno message nagifunye, Mukama nandaga ebyawandiikibwa ebyenjawulo, ebyawandiikibwa ebisinga obungi abindaze mu Mika, ebirala n'abindaga mu Zabbuli, ebirala n'abindaga mu Revelation. Nsobola wanene okubeera nga mbikuwaako ko n'ogenda n'obisomako. Nabyesomerako. Revelation 20:7-10, Revelation 16:14, osobola okubeera ng'osoma ebyawandiikibwa bino eno Mika 4 olwokusatu, Isaaya 2:4. Mukama atulaga ekisodde ky'ensi mu lunyiriri luneeno olwa Isaaya. Atulaga ekisodde ekyensi nga naye akulaga nga kikutte ekitala okusaanyaawo ensi. This is a spiritual war. War kijoyogerako. Olutalo olw'omwoyo, naye nga lwataakinga abantu bansi, minizi lulina okubeera mu buliwo, lulina okujja mu buliwo nga lwa mwoyo gwalulaba, olaba olutalo lwa mwoyo naye ate nga luli mu buliwo, nga luli mu kumegga, nga lulina engeri gye lukulwanyisaamu. N'olw'ensonga eyo njagala abatulaba abaava kusiiba n'okusaba, muddemu musiibe n'okusaba. Abantu abatulaba nga musabira eggwanga mu kaseera kanene ak'enkyukakyuka eya 2026, nze nabagamba era ekigambo kyange sigenda kivaako. Spiritually essaawa zino ndaba omukulembeze afuga si mulala, naye ne physically tugirinda. Ogezaako okutegeera bye nkugamba nti nze njogerera spiritually ne physically. Abannayuganda abasinga twaggwamu dda amaanyi, enkyukakyuka twagivaako. Ati nze nabagamba okutuuka ku mukulembeze gwe mwagala walina okuyitawo omukulembeze omulala. Oba mwagala oba temwagala. Naye nga tukyalinayo suubi omukulembeze waffe okutuuka. Omukulembeze agenda kutuuka. Oyo mwennyini gwe twalonda. Anti kati nabagamba nti bino ebintu bigenda na saddaaka. Era ne mbagamba nti waliwo saddaaka eyakolebwa emabegakaawo n'amaliriza ng'afunye ekifo ekinene, oba oliawo ekisinga ekya pulezidenti. Nti tekisinga kya pulezidenti wawana eno, naye ate enjawulo ekirimu kino tekirimu luyi wadde emiggo, tekirimu wadde okwegoba yadde okupulaninga ennyo, kulya kaweweevu. Kati tugambe ne wembanze. Ate kati kyogamba osobola okutuvaamu n'ogenda kunoolya kaweweevu nga tenga oli n'oleka ffe okulwaniridde. Nga ngamba nti nze nga ndi mu binabyabufuzzi. Naawe osobola okikola? Ye, ate lwaki? N'otuleka abantu otukulumiriza. Teriyo muntu ajja wano e Uganda nga zero wakwagala ggwanga. Naawe leka. Kino abantu kinyiiza. Abali mu gundi bonna tibalwanirira ggwanga. Bannabyabufuzi nze nayina kuluna abantu 9. Esiganye abayitamu bali 6. Nasabira abantu 9 abayitamu bali 6.
mube mupi mube mupi safu nayo munayo president n'omu ajja kumusabirako naye ate nayina president gwe nasabiranga naye yayitamu nebitatambula bulungi naye nga yayitamu kati naye webaatuka ne bakola saddaaka zino ne bayiwa emisaayi ne bakola endagaano nzijukira yali vision nga ne babuuza Sitaani onabuuza Sitaani nti mukama wange nze mukama wange kiki kyesikuwadde saddaaka nzikuwadde mu bungi era n'ekyoto ekiri e Bungereza nkikumamu omuliro nkiseesaamu buli kadde gye batwala golodi gye batwala machule w'eggwanga gye batwala amafuta g'eggwanga buli kimu. Ekyoto kya mukama kiri gundi kiri mu America. Ekyoto kya gundi kya Uganda ekifuga Uganda spiritually mu myoyo emibi. Mu myoyo emibi oba mu gundi mu Katonda? Sure. Ekya Katonda kyo kiri walova waludi wonna woba nali e Bungereza asobola osabira. Ekyemyoyo emibi kiri mu America. Kiri mu Bungereza. Kati Bungereza eyo ne America balina connection. Mu kintu kineeno kyetuvula bojja kulaba nti abakulu baneeno batambulira nnyo mu nsi ebbiri beewo babadda Bungereza America. Mbadde manyirwa kubanga nti bebatuwa gundi constitution gye tutambulirako. Anti lwa nsonga nti constitution kyekyoto ekisinga obukulu era kyekivula bulijjo luliwe nali nnyomba ninga nayiba n'abasajja lwaki bajoga Katonda to the extent okubeera nti webabeera bagenza okulayira ate balayiza Bayibuli ng'ate be basinga obulimba. Ne mu bitabo ku ssomero batugamba nti ebyobufuzi balina ngeri gye bakogera nti ebyobufuzi kazannyo kakyamu. Politics is a dirty game. Naye ate dirty game waabwe ne bamukwata ne bamuteeka mu Bayibuli. Oba okitegeera nti bakyafu tebalina na nsonyi kutya Katonda. Nze nali badde ndowooza nti singa baali badde bagenda kulayira kwata constitution yo kuba gali mateeka ga nsi ogiyimuse mu bbanga oyogere. Ni Museveni yayogerako n'agamba ati singa nze nali kubeera pastor nandibadde kubamu ab'amaanyi kubanga naye Katonda yamusindika kubeera president. Olaba teri muntu asobola kubeera president nagamba unless ng'alondeddwa Sitaani ne Katonda. Kati Katonda yasooka okulonda okubeera president. Kati Sitaani n'akwambaza selfishness okweyagaliza ebaswaddirwa balina ogikwambaza ne woba okola otya kyekiva olaba ne wolaba kansala eyeesimbyewo olwaliwo n'awangula obwa kansala oluddako abeera L63 agala maddala kweyongera lwansonga nti ebyobufuzi ne bino ebya entertainment bye bisingako emyoyo egisinga okubeera very strong. Natandise ebyawandiikibwa bineeno nga njagala kulaga abantu enteekateeka ya Sitaani eri ensi nga njagala kubagamba nti kano akaseera konna kagenda kubaawo naye don't stand toyimirira sayidi eri enkyamu. Lwansonga kino ekyawandiikibwa kiri direct Mukama yakindaze ekiro kya leero n'aŋŋamba nti God's heavenly kingdom will destroy all human kingdom. Ate human waneno gundiga human kingdoms. It is not wakabaka bw'abantu. Si kantu katono nnyo weekati. Si bwakabaka bumu. Era obeera ng'ogenze n'osoma Bayibuli n'osoma essula eyo eya Daniel 2:44 ojja kulaba nti God is heavenly kingdom. Eri kingdom naye ate human kingdom teri human kingdom eri human kingdoms kitegeeza nyingi. Naye kaakati wuliriza bulungi nnyo waliwo olutalo olukosa ensi ensuubize. Nsi kyensuubize ensi ya Katonda Isirayiri nabagamba neweebeera etta abantu neweebeera ekoze eki Isirayiri mugireke. Anti kyawandiikibwa nti alisabira Isirayiri omukisa
alisabira omukisa aligikolimira alikolimirwa omanyi Katonda alina engerize kati awo wenebuuliza okimanyi nga waliwo akanyirira akagamba ati alitisa ekitala n'alifa kitala kyogamba omubizire tatisa mundu era naye afa emundu bwe towulira nga bamukuba kati lwaki batugamba ate tubasabira ate nga basooka okutisa emundu nze simanyi bayibuli egamba nti amanyi ebingi alibuzibwa bingi n'amanyi ebitono alibuzibwa bitono saagala kubeerawo nti ng'omanyi bingi bansooke bansoyeesoye kajojijjoji w'ebibuuzo oyagala kwekweka nti omanyi bingi waliwo byensobola okunnyonnyola nebyesobola kunnyonnyola nze kyemmanyi kiri kimu ensi yonna eri selfishness ejjudde omululu gw'ensi omululu mungi kati okubeera nti ensi ejjudde emilulu gy'ensi Uganda ojja kusanga ng'erwana ne Kenya osange ng'erwana Israeli osange erwana America erwana buli emu erwanira kubeera nga yeeyongerako eddaala kakati n'olw'ensonga eyo awo enkugambira gwalaba omukutu gwe era atugoberera put God first teeka Katonda mu maaso ga buli kintu kyonna oba si kyekyo ogenda kumalibwawo gwe ne famire yo mugenda kufuuka ekikolimo ekyokusomerwako emijiji emirala egirijja nabagamba nti eno ensi erimu endi erimu kaseera akokusanywa akokuggwawo otegeera kino kyengezaako kamalirizo erimu kamalirizo egenda kuggwawo naye wakati ng'eggwawo waliwo ababi abagenda oyimirira ku mukono guno n'abalungi bayimirire ku mukono guno kati Katonda ensi eno mu kugibbulula agenda gibbululamu ekintu ekirala nga ye bw'ayagala singa ffe bwe twagala naye kati tuteekeddwa kubeera prepared kyenkanaki banyabo ne basebo eri abo abantu abayimiridde mu kisa n'oyimirira mu kwewaayo kw'omwoyo mutukuvu n'ogamba Mukama nti Mukama nze ebyensimbi gezezzaako binnemye Mukama nze ebyensimbi birabye birungi naye ate Mukama oli mulungi nnyo okusinga ffe abo bantu abagenda okufuna obuwanguzi obw'olubeerera waliwo omuntu gwe nabadde njogera naye n'akoza statement gye nabadde ndowoozaako yennyini nawulidde nga mpulira nga nkwatibwako ku mutima gwange waliwo essomo lye tuli mu kusomako lye tubadde tusomako ennaku ezo ne mpulira nga njagadde nnyo omusumba eyabadde asomesa nga ndi mu kwagala naye nga mpulira asomesa deep naye we tubadde nga tumaze nga tubagayiningamuko mu kigambo ekyo omukyala gwe nabadde bagayininga naye omukyala oyo n'agamba nti yeewuunya aba omuntu atasobola kugezaako wadde n'akamu okufiiringa the love of God kati n'akosa statement madamu oyo n'agamba nti omuntu n'atasobola kumanya miggo gye yakubwa Yesu n'atasobola kumanya kuswazibwa kwe yaswazibwa n'akagoye n'akakwata n'akamugyamu naye nga ye Katonda mwene n'agamba abantu ba Mukama tuli balimba tujjudde emitima egy'obulimba nti ffe tugenda maaso ga Mukama era we yaŋŋambye bw'atyo ne mujjukizaamu waliwo abantu banene abatulaba nno bannange mwetereeze naddala abantu mwena abali bazze wano eno ku kyaki ku Rooko ne musabirwa simanyi ewalala eyo naye era kyemanyirayo mubabba osobola okubba spiritual nga tomanyi ate kubba batya osobola okulimbalimba Katonda beni tusabidde abantu ne bagenda ebweru naye nze nkakasa abantu be tusabidde ne bagenda ebweru batono nnyo bwe tuba twasabira abantu 100 tulinayo abantu 5 abajjukira bagamba musumba we bali kunsabira naye ekkanisa eyo kyusaamu awo wakati awo omanyi langi ezo zolaba tukyusakyusa abantu be baleeta pulaani bagamba naye kyusaamu awo nasindika ssente nagamba musumba twali twagala okyuseemuko ku ka fashion naye onoonya omukisa nene Katonda omulimbalimba beni abantu wanaino bo bamanyi nti omuntu ajja mu kanisa ng'alina ekirwadde kimuluma n'asaba nani stop omwezi mulamba myezi 2 Mukama n'agamba kamukolere ayongere okunywera mu kukkiriza Mukama akolera ng'ayagala oyongere okunywera mu kukkiriza mukwano gwange lwawona
wakuyamba ennyajja nawe obujulizi nagamba Mukama yeebazibwe yamponyezza okuva ku olutaddamu kwogera. Musumba badde manyi nti olutalo lwa gundi lwa Iran ni gundi lwakoma ebintu ebyo tibyakoma. Kati ennaku zino eno bali mu kushuutinga nnyo bekuba nnyo kati awo neebuulizaawo nnyini era okwosa jjo Isirayiri Iran yakubye Isirayiri munda mu kibuga ekikulu bwe yamaze ogikuba Amerika n'adduka misinde n'agamba aba Isirayiri n'abagamba temuzzaayo. Isirayiri n'egamba ggwe ebyo bigamba nga mulala. Baganidde taata. Gundi si ye taata wa Isirayiri. Amerika si ye taata wa Isirayiri. Amerika mutabani wa Isirayiri. Amerika. Mmwe ekizibu mmwe kye muyina mmwe temutegeera kigambo kye bayita spiritual war. Kati ye Amerika egondera Isirayiri lwa nsonga ejja kubanga ekimanyi ekitawaayo mwoyo. Naye ku mubiri ati yagizaala kati mukubanga yagizaala bagamba nti bali abasajja bali creative kubanga Katonda yabatonda okubeera nga bali advanced Isirayiri. Kati ye Iran Amerika kyekola ijja ne bavunamira ne babbako kyeyina. Kati fenga tulaba Amerika yawo amanyi kumbonu ati yo wejja omanyi buli wogata wenzija nengatta entegera ya Beni nengatta neyange tufuuka omuntu ataategeera ennyo kyekivula abantu waneno ku UG Now TV tusobola okubaweereza nemusigala nemutuula nemutunuulira nemuwuliriza lwa nsonga twegasse. Kati Amerika egatta obwongo bwayo negatta n'obwa Isirayiri negattako n'ensi endala kyekigifuula okubeera nti yekulembera. Naye obeera ng'otunuulidde nti lwakuba nti Isirayiri kasikafunda naye singa nsinga zinga wogamba Amerika oba nga wolaba Russia tewali baddewo nsi egyenkana. Naye alibadde ng'obugazi bwayo yenkanankana ne Iran Isirayiri alibadde tekwatwako. Naye kafunda bwe kati kyogamba Amerika etya Isirayiri nnyo. Omanyi lwaki bo tebalwanyisa mubiri gwokka wabula balwana olutalo lwabwe mu mubiri ne mwoyo. Era bwebaera batunuulira batunuulira omwoyo n'omubiri. Kati fe tulabako omubiri gwokka. Kati fe tulaba omubiri gwokka beekubye fe tubeerawo nga tuleekaana buleekaanyi naye ng'amazima gali nti waliwo ekyama ekikusike ku Isirayiri kubanga yensi ennonde ya Katonda. Eyo nsonga nkulu. Anyway kati waliwo ebyama ebiri mugenda maaso mu ggwanga naddala okubeera nga n'okubeera nti eno Amerika eyagala okutandika okuspreadinga ekirwadde kigenda okudda mu HIV bali mu kuleeta bakuliyetinze ensiri. Ensiri zino mwozogerako ensiri balina ebyuma ebizaala ensiri. Ate kati wabeera basobola okukola enswera negenda mu lutalo nekuba bomu. Enswera kati ate kyogaba technology tali enswera yennyini negenda nekuba gondi. Ebigambo bye mbasomesa ebimu temubikwata. Nabagamba nti waliwo ebintu ebikolebwa demons zigenda kujja mu nsi naye nga bayiwolereza na kigambo kimu that is AI. Naye nga amazima gali nti si AI nga demon ezadda nabeera zizi. Enswera gye mmanyi enegenda ku kazambi negenda mu toyi negenda eri bazikola nga zisipayi negenda neyingira bulungi nnyo mu ofiisi yo neketta nemala ng'esindikira bakama baayo ne bava ku eyo level nabeera ng'asobola ogikola bweti negenda nekyankalanya munda mu sisitimu yo. Gwe olutalo luliwo essaawa zino eno lugenda kweyongera nnyo kubanga lulimu tekinologi. Ebintu ebyo Katonda abimanyiko. Of course abimanyi. Naye ye wanene akugambye mu kitabo kya Danieli n'agamba nti obwakabaka bwa Katonda obw'omu ggulu bugenda kusaanyawo obwakabaka bw'ensi. Bujja kumaliriza nga busaanyizaawo obwakabaka bw'ensi n'obuvuyo bwayo. Olunaku lw'eggulo abazanyi ba mupiira abagondi aba Iran saako ne Iraq bonna batuuse mu Amerika okuzanya gondi
kati awo nebuulizaawo abasajja bye batulaga nti balina obutakwata they are making their sacrifice gwe ekyo kyotamanyi wali obaddeka unoga nti n'olyanga baga nti ensegula mirambo kati olaba ekiri mu Iran mugundi mu Ukraine esawa zino nolowooza baagala ki president wa Russia bamiitinga n'owa Ukraine ne bateesa ate ogenda owulira abamiitinze n'Amerika ne bateesa balekerawo n'olyanga balwana bo bakola saddaaka zaabwe bagattawo mu lunyiriri luno mulimu akagambo kaneno kazibu kakusoma kana akasembayo akayise conflict obuvuyo okubeera nga bagattawo embeera ez'okutataaganya eggwanga ez'okumalawo eddembe mu nsi muno banyabo ne baseba abampuliriza era bagoberera channel eno ya Now TV njagala kubasaba nti tugezeeko nga wetusobola okwewala emivuyo gy'ensi kati ogenza okulaba bagenze jukira mu America ani Iraq sigundi gyakuba Israeli Iran ekuba Iran Israel bebalwana Israeli ekuba Iraq Israel ekuba Iran ati waliwo ensi endala awo Lebanon that is Lebanon kati ogenda kulaba nti omulabe waba neena atagenze mu America ennyonyi zitambula bulungi ezaabwe kati nze mbadde neebuuzaawo wenyini nzaawe neebuuliza wenyini nnyini batuuse eri kwegamba balaga bali bulungi ate ng'eno batulaga bali mu kkubagana ani afuga ensi ate ekyo kibuuzo kyobuuzizza olinga atandise okutegeera ensonga zaffe zino ezagundi ze nabagambako nti waliwo bamuntu minya oba waliwo baliida ba spiritual leader behind the chair emabega w'entebe y'obukulembeze waliwo orders ezibagirwa kati kuba nga tewaliwo oba kiki nga order ebeeyise era njagala kusaba abasabira eggwanga banyabo ne basebo eno NDNC egenda kubeera nkalubo nnyo singa tuba tetuyimuse kusaba mbadde mbawa example ziri ezisoose nembaga nti ensonga lwaki emizimu n'emisambwa gyeyolekanga lwatu ebyokola byeyolekanga lwatu mu bantu nga bajja ngaawo nze nzijukira noonyeza obusamize bwambula sadamu kulabako bantu basamira we batyo ffe wetwalinga nga tusamira ewaka waffe walingawo muganda waffe ng'abeera mu kibuga eyo Kampala naye nga ye wajja talinya mmotoka ng'ajja emmotoka ze ziba zazze ne zireeta ente ne zireeta enkoko biki ebyokusaddaaka ne bajja ne bakola emikolo naye yavanga mu bbanga bw'ati najja n'agwa mu kyoto kye ekyoto kye bataddeko ente namba ente nejja n'esaanawo twakyabanga enku nga nnyingi ne baleeta enkoko ne bagisuulamu ne baleeta ente ne bagisuulamu embuzi ne bazituulamu enkoko ne bazisuulamu zonna ne zisaanawo zonna naye onoliddeeko mmere nga taddeeko nga timuliddeeko ku nnyama ez'okulya zaabeerangawo eyo no family sije nzalibwamu nze nga nze kennyini ng'ava waggulu n'agigwamu bwati family gye nagendamu maama wange omuto gye yali afumbirwamu gye bantwalamu nga batunda ettaka lyaffe nkukakasa bakwatanga gundi eno oyo omusajja yavanga mu bbanga bwati najja n'agwa mu kyoto ky'omuliro guli najja ne yeevulungamu nga tajja omuliro tegumukwatako kitegeeza ki nti ebiro biri ebyasooka biri amagombe oba sitaani yajjanga lwatu nga omusajja avanga nawe mumulaba yajjanga tumulaba bulungi wevu n'agwa mu muliro kubanga awo ekyabangawo bwabangawo okuba ennyimba abalina obuswa buno tuzikuba kumu abalala bayimba bawemula ino ennyimba ezireeta lubaale zakuwemula okumanya nga kibi sitaani kibi obusamize kibi ennyimba ezaleetanga sitaani mu lujja mu ddiiro
zalinga za kuwemulanga muyimba muwemula mukuba ensasi we muti abaana abatona we ali buli awemula abeera mu stand obera mu stand n'amazimbe agundi emiti gy'amasannyalaze stand atambulira mu bo bennyini kasita akamu ako kabeera nga sikalongoofu automatically manya wawambibwa stand. Waliwo ebigambo byetuwulira ekiro byetumanyi byetukola ekiro nga nawe obikola ekiro naye ebigambo ebyo nga byakyama tebirina kubeera nga byasanguzibwa nti bannange nagenze nze naye n'osanga omulokole omuntu ku nsi ng'ali mu kutambula nga akubawo ekigambo ekinene we banyabo ne bassebo ng'ali gumiti kati ate bagattako kati bafuka na wumite tebakyali gumite bugumite. I'm telling you nkugamba amazima lwansonga tebakyafiirayo ddala osanga omukazi ku social media ng'alaga obwerere bwe naye ng'omukazi ekyebbeeyi kyayina mukazi talina kyabbeeyi ku nsi kyonna era tebakulimba teweepanka ekyebbeeyi ky'omukazi Katonda kyamuwa ekisinga okubeera eky'omuwendo bwe bwerere bwe. Mulina nnugu yammwe abakulu anti mwe abakulu edda mwateganga bumira naye kati ffe tuli ku digito bennyini batweragirako ku bwerere mwateganga bumisi kyekyo kimwateganga bumira ku ssomero naye tubeerawo ku social media waliwo omulaba mukazi bamuyitaani kirabo waliwo kirabo bamuyise kirabani waliwo kirabo waliwo omukazi ani omulala Shamilip nabadde ndi awo kyokka okumanya ng'ensi eno obuseegu ebupromotinga nnyo wano kweno simanya mulimu app ezo zebaleetera ku simu osemalagiza Infinix Phoenix oba lwaki bazireeta ku simu zaffe kuno naawe wakalabye musumba munnaye nabadde ndi awo nga kaki nakakirabo wakalabye bujja waneeno olaba buneeno kati waneeno bakulaga ministries neeno biki bakulaga bino wekati wekaze waneeno wekati wano nogenda nokalaba ngenda okaba kayitawo nga bangamba Shamilips yes nakalabye nakalabye bwe nti jjo kati waliwo nakalabo nakakirabo nengamba naye ensi eno kisuti kirabo kisuti bamuyita kisuti kirabo nengamba naye ensi eno waweeri ensi eno kikyeyagala banyabo ne baseba bampuliriza era abagoberezi ba Kristo tuyina ebintu bye tutayina kukola kati omukazi essaawa zineeno example mwezi olowooza enjiri gye njogerako ya bulimba naye benike wali olabireko ani ku nsi kuneeno abakazi baneeno balaba omusajja kasita omala omusajja wabeera akukwana afuba n'ateekamu akasente n'ayiiya obulimba n'aleetayo obulabo nakola ki naye kavu n'amala okulaba obwerere bwo nkukakasa obulabolabo bwo obungi bugenda kendeera ti buli omu lwaki otoononera akatale nze wendeetamu obulabo mu ntandikwa wekitibwe kigenda okubeera olowooza buli omu ali bwatyo si buli omu kimanyi nze kankubuulire kino ekintu kye mbagambako baganda bange mu Kristo ensi egenda kuggwawo lwa bikolwa byaffe ebikolwa byaffe biganye okubeera ebikolwa ebirungi tulemedde okukola obutuukirivu bwa Katonda twenyigidde mu vuyovuyo naye ate ekirala banyabo ne basebo tulina okusabira eggwanga lwa nsonga nti abasajja bano abateekateekera eggwanga bagenza okulaba nga eggwanga ligenda liggwawo kati bafuba nnyo okulaba nga batukozesa obuddu n'okubeera nga batuwaayo bo basobole okuyisaawo ebyabwe bye baagala anyway kyoba omanya benike ng'ovudde ku kyokubeera nti no bakoze ensiri zino eno lwaki bazikola baagala tusigale nga tukola obuddu obutali buli obw'okuwamba wabula nga tukolerera amadagala mu malwaliro kati waliwo amawulire agatambula amalala Ebola taliyo Ebola taliyo gyali bamuyina mu kawuka balina kawuka bakakwata ne bakasengejja kati mukwata ne basengejja akawuka kanene aka Ebola
bakaleeta nga bakatambuza ne mu Kampala muno ne mu bitundu ebyenjawulo bakawa abakongo bangi balinga ng'emitwalo 2 bagenda bakasiteeka mu matooyi g'abantu. Ate lwaki bakateeka mu mutooyo? Kitegeeza oyo baba bamusuddeyo mu ttooyo. Baagala kaveemu kayingire abantu Ebola asobole okutambula. N'ensowera zino zisobole okumutambuza. Okitegeera? Ebola abadde taliiwo. Naye bamuleese walabanga n'emirambo giziikibwa. Gikola ki? Bagiziika nga baziika keesi nkalu. Naye kye baakoze bwe balabye nga kibazitoyeko batandise obbagwamu ne basalawo okupromotinga Ebola. Jjukira mu laboratory obuwuka gye buli babusomako kati ne batandika okugabira abantu era abantu gwe nawe nalaba video eno gishalinge abantu muzimbe toyi zammwe muziggale muteekeko okufulu kubanga baleeta Ebola nga bamusaasaanya we bati asobole Kiganiro kyabwe tukyaki batugamba tunabe mu ngalo twewala Ebola ate kati Ebola nga basamusa ekyobamanya waliwo ekibinja ekirala nga si gavumenti waliwo ensonga teri kintu kikola kinene to the extent nga si gavumenti wabula ekyemamanya kati essaawa zino eno wekuba kujja kwa Ebola owaddala atuuse luli story zibaddewo ne bazigwamu kati bakyusiza chapter balese Ebola mwennyini nga yennyini nga bamuleeta ne bamuteeka mu bifo we musobola omupiikingira era abagenda mabaala ne mudda mukozesa amatoyi g'emabaala kati tujja kukola ki? Kye tulina okukola tulina okusabira eggwanga Mukama n'atuyamba asobole otuyamba tuveemu abantu abagatima agabi tuveemu agatima ag'obutayagaliza. Bagala tuguza ddagala lya Ebola? Bagala tuguza madagala. Kyova bagala tulwala tusigale nga tuli baddu basobole okutunda amadagala gaabwe. Ensi zakwata neziteesiganya ensi zirira waliwo ensi ezadda mu ndagaano ensi nnya. Congo, Kenya, Tanzania bakoze amadagala mayugi bali akasente nga owulira nti nno balidde akasente ka COVID nga owulira nti balidde akasente k'ebisiyaga kati bali ya Ebola kati kampuni eri gagadde eyina eddagala eri Ebola bagamba ati tusooke tubalwaze tubajjanjabe tubakolemu akasente. Kati omululu gwabwe gwakufuna sente na kusigala ino ensi yaffe nga baginyunyunta yaffe tusigala tuli baddu. Era bagambye abasabire eggwanga mwenyweze musabire eggwanga kubanga akaseera ke tugendamu kazibu nnyo n'okusinga kyolowoozaako. Ensi gye tulimu abantu bakyuka, abantu beefudde ekizibu. Banyabo ne basebo njagala kubasaba ku lw'ekisa kya Katonda twenyweze tutandike Mukama atuyambe waveewo abantu abasobola okukola abo medicine wane waffe basobola okukola eddagala lye tusobola okukozesa. Abali mu university mubasabire abali mu university Makerere. Baidawe nawuliddeko omwana omu nabadde oba nabadde wa omunigambu yakola eddagala lya gundi lyaki lya siriimu ekyo tokyogera nako nkale genda mu maaso kankireke kuliko kibooko kuyinza obeera ku kibooko ekyo kituufu nnyo abalikola bangi nnyo mu Uganda nnyo nayegeza ovayo nti nze nakoze abaana n'abazzukulu abali kubanja bonna bajja bajja kima abaana n'abazzukulu kati lwaki balimba ensi nti tuli bajjanjaba ne batuwa n'amadagala g'obwereere. Simanyi nakumanya muganda wange naye byaddala twetaaga tusabire ensi yaffe Mukama abeereko nekyatukolera. Bino ebyawandiikibwa nnafunye abaddemu Zabbuli Zabbuli 46 olunyiro lw'omwenda mwabaddemu Isaaya 2 olunyiro lw'okuna
mu byonna tusigale nga twekuumira mu kigambo kya Katonda. Tusigale nga tusaba. Mukama bampeera omukisa, saagala kusukkawo nnyo wano. Leero Heroes Day, Happy Heroes Day, naye ffe kye tuyita obuzira. Eyo saagala kugendayo nnyo, kubanga nze nnyina ab'empita abazira, era akantwala omukisa guno eno okubatumirako. Sooka otumire ku bazira bo. Ku bazira bange, waawo. Omundaale gwe nzinga okwa. Yoweri Kaguta Museveni. Nze ate Museveni tampanga wadde 2. Tansasulira akule nti wano. Yakulwanirira. Ne office eno gye nkozesa. Data. Tazireetangako. Kati osi muzirawo. Si muzira wange, si yanzaala. Yalwanirira eddembe. Si yanzaala. Nti yalwanirira eddembe ly'olimu lye baakuzaaliramu. Osi muzira. Tafuna tetumusasula, eggwanga terimusasula. Wali okuteeka 10 okusasula Museveni. Otya? Eno si omanyi omusolo gwe balinzijjako. Za Museveni. Eno essaawa baatulimba nti ya gundi ya bbeeyi eri eriko kati nagenza olaba wano netandise okususumbukako. Twazigula ssente nnyingi, yagibwako omusolo mungi nga batugamba nti oli gino ziri ezimalayo. Kati esente za Museveni ezo? Zidda mwa Museveni, because president yafuna ekira omusaala. Mbadde mmanyi ezo ssente azikwata n'aziyimamu enguudo. Ne tutambulira ku nguudo ennungi. Ffe sobola kwezimbira luguudo. Luli olwo ku kyaki yange olwambuka wali ku kyaki gy'ensumba. Lulungi lukole. Kyogezaako ngamba. Nze kankubuli ebyo tonjogeza bigambo bya bukyayi kubanga biri ku mutima gwange. Biri ku mutima gwange binnuma. Naye omuzira wange gwe nali yagadde okutumirako bangi nnyo kuno ku channel abatugoberera abamu tebaagala bawogerako wadde mannya gaabwe naye nga weetegedde mami wange Netherland, I love you so much. Ate era mami Queen nawe nkwagala nnyo nawo nga wava erinnya. Bagamba buli kadde obeera okola ki? Okombererawo. Anyway, nze si ekyo kyokka naye nkwagala nnyo nnyini ddala, Mukama akumpeera omukisa. America nyinako Betty, America nkwagala nnyo. Namukwano kwange mwami Nsereko newankubadde nga waliwo ensonga zaffe naye nkimanyi Mukama mulungi abikula ebyekyama. Tukkiriza Katonda mwami Nsereko Mukama akukwateko naye mwagala nnyo mwami oyo mukwano gwange nnyo. Mwagala nnyo nnyini ddala, sisobola kwerabira mami wange na muddu getuliida. Bonna bahiro bonna oyogerako. Yanzaala n'ansuula ku nsi weddu abeera bukalanga awo. At the same time mukyala wange Namubiro Olivia. She's my hero. First hero omuzira wange asookerwako. Mbeerako n'ekinkosezza. Ambeeramu nnyo. Naye kati ate byonna bonna nsobola obboogera. Naye ate nnyinawe omuzira wange asinga abazira bonna erinnya lye Yesu. Oyo nno yammanya nga nkyali munda ya maama. Kitegeeza singa tekwali kuteesa kwe ate ne maama teyali baddewo n'okubeerawo kwange tekwali baddewo. Olunaku lwange olw'omuzira wange asinga Yesu Kristo. Omuzira wange Yesu Kristo era njagala mumwagale, njagala mumutegeere musobole okufuna eddembe ly'obulamu nga nzire nnyina. Mukama bampeera omukisa mbeere bulungi. Amiina. Nze ani atagenda ku celebrating lunaku lwa Heroes Day? Nze nno olunaku lwa Heroes Day luno njagala ku celebratinga nga tujjukira nnyo. Manyi kati lweti naawo mu NRM lweti naawo bajjukira bajjeno abaaliwo nga balwana ezo entalo. Pozi batulwanirira tubeere n'emirembe. Yes, mwatulwanirira tubeere n'emirembe, emirembe twagifuna naye era kye mwalwanirira katubajjukize nti kyekiseera kubanga ebimu ku byalwanyisa si kwogera bubi naye ebimu ebyalwanyisa Yoweri Kaguta Museveni kubeera nga bapulezidenti baali beefudde bakabaka b'ensi. Yebimu ebyamunyiiza n'agamba nti ekintu ekyo ndowooza ekyo kyo kituuse. Kati njagala tucelebrating ennyo luno olunaku nga tujjukira bafuutu soodya abo abaana baaliwo mu kiseera nga gondi Bobi Wine akubwa kibooko
naye nga tebadduka nga tebabeerawo. Ogwo omutima gwe bayita ogw'ekizira. Amanya n'eddoboozi nze BNK256 wano ku UG Now TV gotanaba kusubscribinga kusaba subscribing. Bye bye. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved.